Faad TV yuji omulambo gwa Becky finally betaga DNA samples zimbirina masa ongena kuba mbikuwa masa ongena kusaba subscribing ate bambi ompere video no like bagita Faad TV yuji sikana ngoje kumideko ato sigalenga oji followinga subscribe onyingene kade batumideko abasinzira mu gwanga lya America wali mu gwanga lya Canada mu gwanga lya Australia Belgium mu Qatar mu Bahrain Jordan Oman Saudi Arabia mbagala so era mbasaba nga mujye kumirako era mbebaza okubanga mujagala bagita Faad TV gibane updates ezina valuable kade bisanku saka mawulire akatambula okwetola egwanga lya Uganda ntekono kunonyeza wali okunonyeza kwenkoze ku mbera ya Becky sazi tobiche bigena maso kukuzikula omulambo gwe okufuna DNA samples mbirina Ntanise ne Pastor Tom Mugirwa. Pastor Tom Mugirwa sawazi na trending anyo ku social media. Ono yabiddwako obukadde bisatu mu nnyumba ye. Wabula abasinga bagamba nti Pastor Tom Mugirwa eyamubyeko ssente zino yabadde amubanja. Essaawa ena gemawuli agatambula bagamba nti eyamubyeko ssente Pastor munne era nga yabadde amubanja yawendudde abasajja be bagenze ne bamenya luumu ne babbayo ssente zo obukadde bisatu. Kikakasibwa nti Pastor Tom Mugirwa amubanja obukadde bitano. Amubanja obukadde bitano era nti nno buno obukadde bisatu bwe yabbye ate yasigatta amubanja lwakuba ekisinga okwewunyisa tebana kubuuza ku pastor oyo kuba ye Pastor Tom Mugirwa kiraga nti ye nga ye suspect gwasookera kulabika nga alumiriza ye pastor munno oyo lwakuba ekisinga okwewunyisa pastor munno oyo tamwogerako tamwatula linnya agamba bugambi nti pastor munne ye yamubbye kuba badde amubanja obukadde bitano nenga bamwanudde obukadde bisatu okuva mu nnyumba ye Pastor Tom Mugirwa bisatu babukoma abasajja bakuulise nabo pastor baba ne ssente bukadde bisatu omuntu abulina buli mu nnyumba butudde basajja balina ssente bano bukadde bisatu oba obulako obukadde 700 oyingire biliyoni yaffe oba akawumbi kafuwa ne Uganda nesibo pastor yabadde abulina nga butudde mu nnyumba nga butudde mu nnyumba bayina ssente bana abasajja naye nga bambi bamubye obukadde bisatu naye nga yamubbye kiraga nti yabadde yeesasula ate yasigadde amubanja kuba mubanja bitano yasigadde amubanja emeka ebibiri yabbye bisatu yasigadde amubanja bibiri ate ono musajja mukulu amubanja yali agana kwongeramu magoba ga bukadde 10 kati waba ayongeremu amagoba ga bukadde 10 kiba kitegeeza nti abasigadde amubanja obukadde bisatu era bwe bukadde 6 kuba yayongeramu amagoba ag'obukadde 10 bye bitambula essaawa zino ebya Pastor Tom Mugirwa. Pastor tunamutegeerero eyajjayo ssente ze mu nnyumba ye nga yabadde amubanja bye byakava essaawa zino bye training ngena kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Faad TV UG like ngo subscribing ate sikalengo je kumideko Mwana mwala Becky omuto Becky yafa ensonga za Becky zino okuzivaako nga zimaze kuguka bulungi nnyo kuba ekisinga okwewuunyisa oba akazivaako bwoti ng'ate waliwo ebivaayo ebifuluma ebipya ensonga za Becky bali muteekateeka za kuzikula mulambo okufuna DNA samples naye ekisinga okwewuunyisa balina okusooka okufuna banaazikula omulambo bagugjeyo nebuuza lwaki tebakola DNA samples ng'omwana tebana bakumuziika kuba kakisa kaaliwo akakola DNA samples ekyasinze okuleeta obuzibu n'okubanga baagala okukola DNA samples ye maama wa Becky okuba nti alina ebigambo byayogedde nga tebikwatagana essaawa eno DNA samples baga omuntu okufuna DNA samples ku mulambo weetaaga olukusa okuva ku DNA test on a person whose body was handled by the medical examiners oba ino okufuna olukusa okuva ewa medical examiners office MEO ate olina okufuna olukusa eweeyo omuntu abadde akolanga next of kin omuntu oyo aba afudde kati ssaawa zino webira beetaaga DNA test okuzijja ku mwana Becky beetaaga olukusa ndowooza okuva ewa Allan ndowooza ne maama we aba asobola okulabika nga akimaliriza ninga essaawa eno baagala kumuggyako DNA test Becky baagala kuggyayo mulambo DNA test omuntu osobola okuzimuggyako mu ngeri nnyingi nnyo lwakuba ebiseesinga omuntu nga mulamu kiba kyangu nnyo okuzimuggyako newabeera afudde naye ng'ate tannavunda
Otasuubira nti omuntu ajja kufa amaleyo omwezi mulamba mu ttaka ogenda omuggyeko DNA test otya. Kiba kizibu nnyo okuzimuggyako kuba abeera yavunda kati obeera n'akozesa kikawanga kuba omuntu bw'afa n'amalayo ebbanga lya myezi ng'ebiri bagamba abasawo manyi lya abasawo abasinga nga babasawo banoonyeza ku bintu bingi nnyo ebisinga eby'enjawulo bagamba nti omuntu bw'aba afudde n'amalayo emyezi ng'ebiri mu ttaka okuddamu okukebera omulambo gwe guba gwafuuka dda ka skeletoni aba takyategerekeka bulungi. Abasawo abasinga mu kunoonyeza bwe balaga essaawa eno balaga nti omuntu basobola okumuggyako DNA samples mu ngeri nnyingi nnyo. Ekisookera ddala gusobola okubeera omusaayi blood omusaayi gw'oyo omuntu blood oba gwe bayita buka swabs wagi bayita bako swabs bagita bako swabs wagi bayita plucked air. Plucked air ziba nviiri osala ku muntu osobola okumuggyako obuviiri ne buba butonotono butono nnyo busobola okukola nabo nga DNA samples ngeri nnyingi nnyo. Naye ng'essaawa eno engeri okuggyako enviiri Becky kyangu nnyo oba bamuzikudde essaawa eno oba bakumuggyako DNA samples okumukolako DNA test kiba kyangu nnyo ne banayo essaawa emyezi ng'ebiri ne baagala ate okumuggyako bamuggyeko DNA samples kijja kuba tekikyasoboka. N'okuba musaayi mba temusobola kugumuggyako wali nga yakafa bali basobola okumuggyako omusaayi. Essaawa eno bayinza kumuggyako nviiri essaawa eno naye nga ate baguggyeyo omulambo kwegamba essaawa eno bye bitambatambula essaawa zino baagala kuziikula Mwana naye g'amazima bannange bino ebintu simanyi wagye binaakoma naye nga byandibadde bikoma Mwana ne bamuleka n'awummula mirembe naye nga byo bikyaganye maama yasinza okuleeta obuzibu n'okubanga bikyatambula mu mawulire essaawa eno ate kati byayingiddemu abagamba nti Allan ye taata wa Becky ne gujja bagira waja bagidde bw'ojja bagizi naye nga musubscribing nja kuba n'engomba zi updates naye nga bambi DNA samples kisoboka okuba nga bazikola ku muntu ng'afudde